Eyo nno bwe tuvaayo waliwo ebitundu eby'Egganda Nansana wano mu district y'e Wakiso abantu b'oku kyalo okwo bakyali mu miranga n'okwazirana. Kino nga kiva ku mwana omuwala ow'emyaka 8 egy'obukulu omusajja eyamugwiridde okugenda okukakkana nga amusobezaako n'oluvannyuma bwe kumutta olwo n'alyoka amusiba ng'omugugu. Abatuuze b'e Nansana Gganda baguddemu ekikangabwa omwana eyababulako wiiki ewedde bw'asiŋŋaaniddwa mu muzigo gw'omuvubuka nga yasobezebwako n'atugibwa. Janista Kanyike wa myaka 8 yasangiddwa ng'asibiddwa ng'omugugu nga n'emikono gye n'amagulu bisibiddwa mu kazigo akalinaanye amaka ga jjajjaawe. Abatuuze balumiriza omuvubuka Ssessanga Jacob eyakazibwako Okwim abadde asula mu kazigo kano nti yasembayo okulabwako ku lunaku omugenzi lwe yabula. Omwana w'omunono otandika omukola ebintu bye bitategeerekeka. Ate neiba wano mbw'ate ali ku poliisi olunagira ng'ate obujulizi bumula ng'ate bamugjayo ng'era mutandika okulaba. Muwulidde akaabire eyo ye yamugamba simanyi olw'okuba ng'enjaga yebaba amazoli omulenzi yamugamba simanyi kyokka ng'omuwala awulidde ng'omwana akaabira n'ajja n'amubuuza omwana muwuliddeko ng'akaaba aliriddawa n'alyoka amugamba simanyi namukonkona omuvubuka n'agaana okugulawo. Abadde nga ne jjajja waabwe nga bajjako newange mbadde landiroodi wa maama waabwe naye nga maama waabwe tabeerawo naye nga nzija nembalaba nembatwalako ewange kuba baali bakavaayo. Waliwo omutuuze atutegeezezza nti omuvubuka ono abadde ayagala nnyo omwana nga buli kaseera amutuma ne ku dduuka. Omuvubuka oyo omwana abadde amwagala nnyo omuvubuka oyo. Era bano abavubuka bulaba nti anywamu ku njago batugamba anywa ne ku mwenge. Omuntu atiitinga enviiri yali yatiitinga enviiri era si muntu ali nnomo ng'obulamu bwe buteekeddwa okuba nti ayinza n'okuba abadde akozesa ku bidagalalagala ebyamusikiriza okukola kyakoze. Ab'Eŋŋanda olwalabye omulambo gw'omwana ne bazirika. Omulambo gutwaliddwa Mulago nga naye tutuuseeyo era n'abantu basabye gavumenti okukendeeza ku ttemu erisusse. Kola enkwatagana ne poliisi y'eri ne poliisi y'e Nansana addizibweyo gye yazza emisango agenda amateeka gamulamule nga bwe galina omulamula ffe kati tetukyalina kirala. N'obutemu obuguddewo bututiisizza nnyo kubanga ennyumba mubazze omulambo gwa muzzukulu waffe bamutidde ku mulirwano wennyini. Tufeeyo nnyo ku bantu abatwetoolodde okumanya ono ali atya ate n'abaana baffe abaana bakwalo gyaffe bakwatagana nabo tusobole okukuuma abaana baffe bannange. Bano baweereddwa omulambo gw'omuntu waabwe era ne gukomezebwawo ku kyalo.